wabaddeyo ekivulu mu kibuga nga kyabalokole ng'akitegese mulokole naye ng'omwenge oguli kuli lokole twagiranga tumanyi nti yabalokole kumbe ab'ensi be bagenda okusinga okuyimba. Katonda atugamba nti buli viivi liri mufukamirira ate viivi ly'omusumba lyafukamiridde mukulu w'abasamize. Gabatukana nga kimenkufu kati ekintu kyabawunga enkola yakyo nga kiri awo era ng'ekimenkufu kati nga kikusaasira. Jennifer Furufiga yasaanidde okubeerako gwasiba olw'okutyoloola erinnya lye. Jennifer Furufiga asaanidde okutyoloolerwa. Jennifer Furufiga alina ye olukusa olutyoloola abalala. Jennifer Furufiga ye tagambwako, ye bw'atyoloola abalala abeera abawadde kyakulya. Jennifer Furufiga kituufu osaanidde okubeerako omuntu gw'ovunaana olw'okutyoloola erinnya lyo. Ebibuuzo bingi okuva mu bannayuganda. Aina waggulu alinga switi bomu munene nnyo wansi alinga katyuni kugangula yamenkuka ngalinga omutwazi gwa kusinga nabanga omutwazi. Nze ndi musanyufu nnyo olwa Jennifer Furufiga okukwata abaana abo abamutyoloola n'abavunaana n'abakangavvula. Era nze Edinizaya ndi musanyufu nnyo nti osanga sanite enedda ku social media. Abaana bangi oba abantu bangi babuukira ebintu bye batalina kubuukira ku lw'okubanga gundi abuukidde wano nange nina okubuukirawo ne batamanya enkolagana y'abali eri luddawa. Nze Jennifer Furufiga yandikodinga nga mugamba okuntwalibwa Pulezidenti Museveni. Bannayuganda bangi bantuukirira nti Edinizaya olaba omukazi ono mutemu nnyo takwagala ayagala ofe ayagala erinnya ligende ku ttaka biki nawe muyiseemu eggaali. Naye ng'abaŋŋamba okuyisa mu Jennifer Furufiga eggaali tebamanyi enkolagana yange ne Furufiga evuddewa. Jennifer mumanyidde emyaka egisukka 20. Nze namanya Jennifer nga tasobola na kugula mpale gye bayita eya ttaagiri. Essaawa zino Jennifer asobola okugula kyonna ky'ayagadde. Kitegeeza nze twemanyi naye mmwe obwana obuto obuvubuka mubuukira abantu ne mugamba Edinizaya ayogedde ku celebrity gundi nange nina okumwogerako igwe bajja kukusiba kubanga oli gwoyogerako yeebuuza nti ddala onanjogerako contribution kigyalina mu bulamu bwange nga olina zero. Jennifer Furufiga yavaayo n'atyoboola kusaasira n'avuma kusaasira teyasiba Furufiga kubanga beemanyi balinga baluganda. Kaakati gwe omutumbaavu omusiru bw'ovaayo n'ogamba Jennifer Furufiga nga yavuma kusaasira nange kamuvume igwe bagenda kukwata bakusibe kubanga Jennifer Furufiga bw'atunulamu igwe talina kyakwagazako era tolina kyewali omukoledde mu bulamu bwo oba mu bulamu bwe. Jennifer Furufiga avumye abantu bangi go ge mazima. Avumye Bobi Wine n'amuwemula n'avumiramu n'abaana ba Bobi Wine ne mukyala wa Bobi Wine wadde bo tebamuddizangako kigambo naye tekuliko n'omwayinza kunyiiga kutwala Furufiga mu komera oba mu kooti kubanga bamumanyi era baali babaddeko naye. Jennifer Furufiga avumye ba Mary Bata okubula okubamalako buli kimu. Jennifer Furufiga yavuma Evelyn Lagu ye yamuleetera n'obulwadde obumulaba obugenda okumujja mu nsi. Yali Jennifer Furufiga ng'amutyobodde namu omukazi n'abeera ne stress ebirwadde ne bittuka okuva olutaddanga ngulu kubanga Jennifer Furufiga abo abantu aludde nabo balinga baganda be. Naye mmwe olw'okuba olina akasimu olina intaneti n'oyagala obambire ekintu kyotajja kusobola
ekintu kino kyennyini nakyogerako ku Jennifer Furufiga nga ku Omulangira Suuna nga asibye omuvubuka gwe bayita Keizi ne bannamawulire ne bayisima. Navayo nembagamba nti Suuna asobola okusiba Keizi emirundi mutwalo kubanga Suuna bw'akerera ebitabo bye tewali nkolagana yonna gye yali abaddeko nayo ne Keizi. Keizi talina kye yali ayambye Suuna mu bulamu nti oba yali amulangidde Kivulu, oba yali amukubidde Luyimba, oba yali amuyambye mu Kapito, oba yali amutumyeko nti Keizi genda okolere kino. Kati omuntu lwaki aba asobola okusiba oba kitegeera. Nze Ebenezaya abantu bangi beebuuza, nze mmaze emyaka 17 nga ndi ku intaneti kuno, mmaze emyaka gigenda mu 27 nga ndi mu communication oba 25 tebantwalangako mu kooti era tewali n'omu yali agamba nti Ebenezaya yandebula kino kamuguleko omusango. Kitegeeza nti ndi calculative ebintu byenjogera ebyange bibeerayo sebibeera byakutyoboola muntu. Igwe kiyinza okukuluma kulwokuba kikwata ku muntu naye nga kiririyo. Era kyovulaba nti abantu bonna boogera bakalerule babatutte mu kooti babasibye kubanga mmwe muvayo n'amaalo ne mutyoboola bannammwe. Nze Ebenezaya bwe njogera ku Furufiga nina right 100% kuba naye anjogerako. Era Furufiga bw'agamba nti nzigula omusango ku Ebenezaya nange ngamba nti kanzigula omusango ku Furufiga kuba nange nina vidiyo ezisukka 10 naye alina vidiyo ezisukka 10. Ate n'ekirala ffe twemanyi Jennifer yali awadde ku Ebenezaya ekyokulya, Ebenezaya yali awadde ku Jennifer ekyokulya. Kati mu kino nekitegeeza ki nti mulekerawo okukoppa ebintu ebitali byammwe, leve ezitali zammwe. Abantu bangi bagamba Furufiga si asaanidde, si agwanidde okukwata omwana oba okubeerako bannamawulire oba abantu okubasiba oba okumutyoboola kuba naye avuma bangi. Jennifer Furufiga abantu baavuma, kambabuulira amazima, avuma abo mikwano gye. Jennifer Furufiga talina muntu gwavuma nga si mukwano gwe oba nga tamumanyi. Jennifer Furufiga yatyoboola omukazi gwe bayita Nalongo Donizera ng'afiiriddwako taata w'abaana be. Jennifer Furufiga yavuma Donizera n'avumiramu n'abaana. Donizera n'alwala obulwadde bwe bayita depression olwa Furufiga. Omukazi afiiriddwako taata baawe ali mu maziga yeeraliikirira engeri gy'agenda okukuzaamu abaana. Furufiga n'amuwalalula. Donizera teyasiba era teyaggula musango ku Furufiga si lwakuba nti Furufiga kwoyo mukwano gwe, abo si ba mukwano, naye olwokubanga almost bali mu field y'emu babeera nga abeemanyi, babeera nga abooluganda. Era nze Ebenezaya nze nakwata akasimu neekubira Don sister wange ne mugamba Don nkwegayiridde tobeerako musango gwonna gwegula ku Furufiga kubanga bw'abeera nga akuyisizaamu eggaali naawe ojja muyisaamu lijja kukya. Naye waliwo omwana, waliwo omuntu gw'otoyinza kuddamu kuyisaamu eggaali ng'akuyisizaamu eggaali okuddako kakwata okavunaana. Nze nasisinkana Dr. Jose Chameleone emirundi nga 45. Chameleone simu wangu mukubi. Chameleone yangamba nti Ebenezaya ompisizaamu nnyo eggaali naye muganda wange tuli baaluganda fena tuli beekalangaalo naye gwe omutumbaavu bw'onojja n'oyisaamu Chameleone eggaali ajja kukukuba akakatona mugula ajja kukusiba mukuppa. Bino ebintu bino enjogera kweva egamba nti muleke entalo z'abajenero zibeere z'abajenero. Abantu bangi muyitiridde okubakira kulwokuba gundi akoze ekintu kino nange kankikole igwe ogenda kufuna obuzibu. Wakabeera ku simanyi TikTok omwaka gumu, wakabeera ku intaneti emyaka 2-3, naye ate waliwo ffe ababaddeko emyaka 10, 17, 15 nga tebakutwalanga ddako mu kooti terina muntu yali akwesimbyemu. Naye ng'abantu bangi bajja bakomplayininga
Edimizaya sedimizaya kasajja gwe oyisa mu by'abantu naye nze njogera ekyo kyennyini oli kyaba akoze nga talina kwasinziira okugamba nti kantwale edimizaya mu kkooti. Abantu bonna bwe mulaba abanyiize kumwaba ne babasiba mubalelula ebigambo ebitali bituufu, musala ebigambo ku bantu. Bwe muba temusobola communication mubirekerera edimizaya abatalerula ayogera ekituufu oba kinaakunyiiza nekikunyiiza naye nga kituufu. Naye olinajja ku internet n'amala ebiseera n'ebiseera ng'ali mu kuwemula muntu avuma muntu. Kyova olaba nze sometimes ebintu bingi era besikkiriziganya ne sista wange full figure nti full figure munyiivu nnyo mu kintu kino. Bavumye famire ye, bavumye omwana we. Full figure omwana wa Bobi Wine, famire ya Bobi Wine gye wakavuma erimwa emirundi nga 20. Bobi Wine yali akukoze eki? Full figure wavayo n'ogamba Catherine Kusasira tawooma, Catherine Kusasira lwala siriimu, yali akukoze eki? Yakusiba. Full figure wavayo n'ogamba Mary Butter yalwala siriimu, simanyi bamuzinaazina emirundi biki yakusiba, yes muntu. Full figure n'ovaayo n'ogamba kano akawala ka Serena Butter simanyi baakakola bitya, kaakusiba. Full figure n'ovaayo naalongo wange ono mukwano gwange ennyo sister Donizera n'omulangira nga bwe yatta bbaawe, n'omulangira simanyi abaana be bakola batya, simanyi obwana bwe bubadde butya, naalongo n'atuuka n'okulwala stress, yakusiba. Muntu ki gw'otavumye? Full figure wavuma maama Nalweyiso, yakusiba. Nedda. Kitegeeza nti Jennifer full figure mukwano gwange naawe weekubemu ogambe nti wadde omwana oli alina okuyigirizirwa, naye naawe kennyini abantu boyisiza obubi bangi wadde abamu bebeera mikwano gyo. Nze full figure kigambo ki kyotanvuma? Nizisiza wadde okumala eddakiika n'emu nti nsibe full figure oba muloope, kuba mpisizaamu eggaali nange neekuyisaamu eggaali ate bwe naakusiba abantu bagenda gamba Eddie osibye sisitawo era nze nja okumala nkute. Era naye bw'okwata edimizaya gw'ojja okumala ekiseera omute. Ate tubeere mu kino tujja sisinkana mu lukiiko lw'ekika kuba ffe twafuuka baaluganda. Kitegeeza ki? Nti gwe omwana yenna, gwe omuntu yenna bw'obanga tonnakoppa edimizaya nawe oyagala obeerenga edimizaya, oyagala obeerenga gundi, weebuuzeemu ekintu kino akikoze ate okubeera nti emyaka gino gyonna gy'alina tebamuggulangako musango. Nze njogedde ku bantu bangi naye nga temulimu kutyobera, nze njogera ddala ekituufu kyennyini. Oba okitegeera? Mary Butter ono ali ati? Ekyo kiwemmeneku. Mary Butter kiwemmeneku. Empeme kiri awo kizezengere. Oba Mary Butter aba atambula waggulu munene nnyo, wansi mutono nnyo, alinga ali ku buyungo, alinga asitula obuzito, alinga ente erinnya ennyumba. Kwagamba naye tumuteeke mu batawooma. Totale omuntu atawooma era omulaba. Naye omuntu n'avaayo n'okwata munne n'omutyoboola n'omuvuma nga talina kyakkoze, ate muli basiru omwalo abaana mulukaba basibe. Bw'obeera ng'oyagala okuyisaamu edimizaya eggaali, kwata ensobi gy'enkoze, kuba ozimbira ekintu kyompiseemu eggaali njiwulire, naye ng'ozimbira ku kintu eki ku nsobi gye mba nkoze. So tovaayo mu out of blue otandika edimizaya kiraba erimwa nnyo ovume maama wange ovume abaana bange, lazima nja kukuteekako akasente ne bennakutundira ndaweya. Ekyo kimbasaba muyige mukoppe nti edimizaya bwe mba njagala okuyisa mu full figure eggaali nja kuzimbira ku nsobi ze naakoze, mpite okwo nsomese abantu abalala. Nga full figure talina wayinza kwegaana ku bintu byazaayogera mukirabe. Nze edimizaya bwonte bwenkola nti nkwata ensobi bulunokke gy'akoze nengyetoloola ngikozesa okusomesa abalala. Nkwata ensobi Grace Kami gy'akoze oba
Kamiri gyakoze Bebe gyakoze Bobby gyakoze nzizimbe nsomesa abantu abalala naye tuvangayo kino nkibasomesa okulumba omuntu direct nga talina kye yali akoze talina kyakoze wabula gwe n'otandika butandisi kirabaga nnyo omanyo ajja kusiba era ekintu kino kituukira bulungi nnyo kubona omusajja Moses Kaye nti out of blue Kaye yavaayo buvi kulwokuba njogedde ku lumbuye avuddeyo anvumye amanyidde akozeeko propaganda nerwanyeeko najja n'atikkira erinnyo lwe lutalo ate nga trust me kufe kuteekwa okubaako omwajja okuwangula olutalo olwo kuba yajja nammambira nga talina out of blue oba kitegeere out of blue weebuuzamu ku bantu abavumye Edinizaya lwaki Kaye yayinga yanyiiza kubanga yajja yakira ku makyanga azuukuse n'agamba kanvume Edinizaya n'anvuma n'antyoboola n'annwanyisa nga sina kye nali mukozi kati lwe busungu obwo ate nga trust me omuntu yenna bw'avaayo n'akubambira nga tolina kyewali omukozi mutuufu weebuuza kati mana kati nkya abantu weebuuza Kaye yakuvumira ki mu kutandika nga banoonyeza posti banoonyeza kye nali mukozi nga tekiriiwo wabula olw'okukwata lumbuye nga mpisizaamu eggali ne muddiza n'ayagala alwanire ku lumbuye oba okitegeera nga balyoka batandika Edinizaya naye ng'ate beerabidde nti bonna abo babeerako balina bye babala tebakola out of love abantu abaliriyo mu nsi muno tuli batono nti nze nava wano nengana nennonda Bobi Wine nga Bobi Wine sina kye musuubiramu naye kati Bakayi babadde bawagira Bobi Wine nga baagala kugenda Bulaaya kumusalirako visa bagenda mu kamera ne boogera ku Bobi Wine bakuŋŋanya busidi nti bamutwale migration kitegeeza Kaye tayagala Bobi Wine ku mutima nganze nze nateekamu ezange neva Sweden nengula tiketi nepangisa woteeri nengenda nennonda Bobi Wine naye ye Kaye abadde amwogerera mu kamera amwogerera ku TV kubanga ayagala kusaba visa omutwale Switzerland nakuŋŋanya buvidiyo bwonna ng'ayogera ku Bobi Wine abuwere mu migration afunireko status nze nava Sweden nennonda Bobi Wine nga sina kye mwagazaako state nga mwagaza eki Bobi Wine agaza okujja mu byobufuzi nga nze ekintu nakikubadda amataliwa ga cream kitegeeza abantu abawagira Bobi Wine ku mutima bali batono nnyo abasigadde nga bano Bakaye baagala ku visa abo bemulaba abali mu kwekalakaasa baagala status bwe banatulaba nga tuli ku street kwekalakaasa lwa Bobi Wine omusango gwange gugenda kubeera muzito bwe banalaba nti nno ki Kaye simanyi wisdom Kaye Moses azze simanyi nze President Museveni anoonya Kayima Rugaba Muhoozi anoonya zizino vidiyo ng'ampagira Bobi Wine ng'anjogera ampagira Bobi Wine kati oba owagira Bobi Wine ku mutima oba olina bye weenoonyeza enjawulo yalumbuye okwogera byayogedde UN emulabe enjawulo yakaye erirudda wanerumbuye enjawulo yalumbuye yakaye nebafulufiga abagenda President Museveni nebafuna sente lwokuma Bobi Wine eruwa oba bano bakyuma kya Yesu abaddukire Canada simanyi nanduse ngeze ku bitabaddeemu kankomaawo naye nga fulufiga weebale nze nkuwagira entalo z'abajenero zirina kubeera z'abajenero imwe olwana mmwe oba mwabapya mu communication mumanyire bapya bannammwe ojja kuba omanyire Edinizaya nze ndi veterani n'obuze kano akaana kiteekaali kakoze ku linnya lyange nti tewali muganda wawe nja kukuyisaamu eggaali ejja kukukola obubi eyinza n'okukumalawo obulamu bwo n'otulamu kubeera kyekimu singa you don't control yourself kati Kaye wisdom onamanyije nazaala ompunya omwana ngawunya makula bamuzina ne bamumalira mu nnyindo tawoma nange siwoma ndi stupid you know let me show you by the way I found Adamu ne yansindika ewunga toliiwo I'm going to are untouchable. Agamba ye are untouchable. Mama akola mu state house. Yes. Mama we to talk. Yeah. The woman ogenda kufuuka refugee onoonya mpapula ife booli mu kutambulirako ebintu twali kubadda myaka na myaka naye ate Kaye wisdom nkulabula beera mugezi empapula z'Olulaya tezifulibwa mu ssiru ekyo nkikubuulira
ate kati oli mu territory z'aba Edinezaya nti okuva n'okuvuga emmere okugenda Switzerland kintwalira kabanga katini nnyo. Osobola okuyita mu mmotoka, osobola okuyita mu baasi mu train oba mu nnyonyi otuuka Switzerland. Ate n'ekyokukola nkimanyi singa onoddamu okwasamira agamwa ku Edinezaya, ekyokukola nkimanyi emirundi mutuwa.